Nze Rizmas Kigawa Buckenya omutuuze w'e Kamira. Nawulisaba ekitiibwa President neekubira omulanga w'ekitiibwa President nga nawulira ng'agamba nti abantu abakoze ebyapa ku mataka g'abantu ebyapa 2 ayagala abifune, bw'abifuna abalage enkola okulaba nga tibaddayo kutawaanya bantu. Nze w'ekitiibwa President n'ekyapa kino nakigula mu gavumenti mu kibiina kya Non-Performance Recovery Trust. Ekyapa kino nakigula mu 2000. Nasooka nenfuna advert yiino nga balanga ng'ettaka lino litundibwa, nendigula nenfuna offer yiino nga nze mpangudde offer ey'okugula ettaka eri nendisasula. Risiiti nzirina zizino. Naye nfunye okutawaanyizibwa, bantawaanya, banzigulako emisango nga baagala ate kusiba nze eyagula ettaka mu gavumenti. Ekyapa nakifuna nenfuna ne transfer, era transfer nayo weeri wano. Okuva mu bbanga eryo, okuva mu 2000 nkozesa ettaka eryo, ninako ente zange, nima ennaanansi, nima ebitooke, nunda embuzi n'endiga. Nayinako ente zisukka mu 650. Ente bazisse, siyambiddwa, neekubidde enduulu, nagenze n'okutuuka ne ku faamu yankisobola kutuukayo nga nte zaali mu 650 n'ebisatu tebikyawera. Bazibba, ndoopa, tebanyamba. Emisango gy'empaaba bagizza mabega. Baana bange bagulako emisango. Batugulako emisango, agrivetare bare, kwega ebisango bingi. Bajja ne batukwata, lumu batutwalira mu drone, ne batwala ku Semwayi. Semwayi bwe tunula mu bintu, ne bagamba nti sirina musango, era ne banziza ku ttaka lyange. Naye kati mu kifo ky'okunnyamba ate nze gwe babonyaabonya. Basaze emiti gyange, ebifaananyi byonna bibi. Emiti gye basaze gisukka ne miliyoni 2 ze batisse nga batwala, zino nnaanansi ze batema ne bookya. Obiraba? Ente zange zonna bazitemye, ebifaananyi biibino. Abantu bange babatemye ezo nte. Zirabye? Ndiga nga batema ziizo. Ezimu twasanga babaaze balidde ku lunaku olukulu luno, n'ebyenda ne babisanga. Bwe babaagira basangawo ebiso, basangawo egundi obusaale naki, ne babagulako omusango gwa agrivetare bare. Kyokka bagamba bagubajjeko bagambe kubba bubbi nte. Ente baziwamba bamala nazo ennaku 3 ne batwalako ze baagala. Sebo neekubira nduulu kunnyamba, kubanga gye nandyekubidde enduulu ate babagamba kubawatta ku ttaka lyange kugabana kutwala lya bwereere. Babagamba mbu ku ttaka lyange lye nagula yika 509 basobola obbawaako yika nga 3
kati nze ne bwe ngenda neekubira enduulu tebasobola kunnyamba kubanze eryange sinza ddibawa kuba naligula. Mzee, ettaka lino lisangibwawa n'abaani b'oyogerako baani abagulana nabo? omwami bamuyita Musanje Muhammad ye yakola ekyapa ekyokubiri ekyeyafoginga. Ettaka lisangibwa mu Luweero district Kamira sub county Bamunanika county. Ettaka lyenkana acres 509. Omwami oyo bamuyita Musanje Muhammad agamba nti bajjajjaabe tebasinga ttaka ate nga n'ekyapa kye yafoginga kuliko mortgage. Kati abuuzibwa mortgage egyo yajja etya oba tebasinga kyapa mu banka era ani yagisasula ekyapa ekyo yakifuna atya? Balema okukwata oyo omubbi ate gwe bawagira. Tewali we sigenze kubanga ne RDC namutwalako mu bakulira ba RDC ne bamuyita nansuubiza okugenda okunyamba naye siyambiddwa. Ettaka lino lyagenda litya mu banka? Bajjajja bwe baalisinga mu 1989. Twagala okumanya ku ttaka walifuna liri ani yalikukuza waligula mwaka ki nasoma amawulire mu advert nga bali advertising nga balitunda. Gavumenti yateekawo ekibiina ekitibwa Non Performance Recovery Trust kyekyali kitunda ebintu by'amabanka abaali balemereddwa okusasula. Nalaba advert nenteekayo kusaba kwange nemba highest bidder. Naligula mu 2000, naligula $1,500,000 era receipts ze zino zembalazeeko wano. Ze zino receipts okuva ebbanga eryo lyonna nze ndikozesa. Bajja mu 2018. Ekyapa ne bakifoginga mu 2022 nga gwako. Yo kigaba Buckenya gange nze rezimansi kigaba Buckenya nekubira omulanga eri president wa Uganda olw'okuwulira nga yatulangirira nti waliwo abantu abakola ebyapa ku mataka g'abantu nga baagala okugabba. Nze ekyapa ekyange nakigula mu kibiina kya NPAT, Non Performance Recovery Trust, ekibiina kya gavumenti ekyali kitunda ebintu ebiremereddwa okusasulwa mu banka mu 2000. Ettaka lino liriko acres 509. Nalisasula ne malayo sente zaali yonna naye ate mu 2018 omwami ayitibwa Musanje Muhammad najja anzigulako omusango nti ettaka saaligula nampa waabira. Yampa waabira ate emisango ne bagijjirayo. Nengenda nenzira ku ttaka lyange nga manyi bintu babivuddemu. Ate ne badda ne batandika okunnumba nga bakoze n'ekyapa ate ekirala nga bafoginze ekyapa ekirala mu 2022 mu Desemba. Nengenda mpaabe mu Landis ne bansindika e Kampala ne bateeka gundi public hearings okujja okuverifyinga ebyapa teyalabika. N'agamba nti emisango gikyali mu kooti. Bwe tugenda mu kooti ng'emisango agijjayo. Public hearing bakagiyise mirundi 4
talabikayo naye ate afuna abantu abamuwagira okwonoona ebintu byange bassa ente zange batemye emiti gyange naye nga siyambibwa nekubiddeko enduulu nengendako ne mubakulu abatwala ba RDCs ne bamuyita n'ategeeza nga bwagenda okunyamba ku ground nesiyambiddwa ente ze nalina kumpi 65 nebabuuza district veterinary officer abadde agema ente zange n'okuzijjanjaba azimanyi obungi bwe zibaddeko nete zikyawerako olowooza bino ebintu birimu abanene mu gavumenti ettaka lyolinza obbanga gavumenti eryagala ate kirabika waliwo abakulu abakuwa amasimu ye yantwala n'agugjayo essebo natwala nendopa ekibuli waliyo omusango ogw'okufojinga ekyapa naye fayiro bagiyita ewa DPP bagisanctioninge bambuzaabuza era byonna byonna bajja ne bakola okunoonyereza ne bbaluwa ne bakwata ebifaananyi bye bino tuntu abatonotono be natuula nabo ne mbasasula n'endagaano nzirina so abo tebali kwabo ababanja ettaka eryo nedda kuba n'endagaano nzirina abantu abaaliko bali be baali basingira ku ttaka eri nabasasula bonna era n'endagaano nzirina era si be banjiganya wabula omwami yava ebweru ayeeyita muzzukulu w'abali abasinga ettaka abafoojinga ekyapa yalina bakolagana nabo aboonoona ebintu byange boogera ddala bulungi nti banguza era bamumanyi bulungi omu bamuyita Emmanuel Mujasi taasa bakwate abantu abonna aboonoonye ebintu byange bisasulwe n'okuva ku ttaka lyange ente zange bwe zigendayo bazitema babagoba abantu bange n'abalaalo bange batema naye ne bwe nziruka ngende banyambe tebanyamba ku faamu yange oli lwe ngendayo banzigulako misango Owekitiibwa Pulezidenti nsaba onyambe wa RDC ab'ekitundu tebanyambye ba DPC abaliyo tebanyambye mwogere tusaba Pulezidenti ajja tutaase tatafa atambulira mu matigga bamuwamba buli kiseera bamuteekako emisango nti alina emmundu atendeka abajaasi naye nga bufaamu baatuukayo bonna basangayo balaalo baganda bange abalenzi tebakyatambula bonna babaagala mu kkomera babateekako obutujju mu batujju naye nga bintu bya ttaka RDC yajjayo kennyininyini n'asoma ekiwandiiko ekyava mu State House ng'abagamba mbu ettaka baali bawadde ne tumugamba ffe nga tetwafunye ekiwandiiko ekyo tutuuse wa RDC atubuzaabuza DPC bw'atuukayo nga batemye ente zaffe tumugamba ente zizino nteme bagamba obuyana buto bwe batemye ate bakwatamu balaalo baffe basiba tulina n'omulalo waffe gwe baatwala alina kasongole bamuteekako nti alina emmundu naye lwakubanga yalonkoma abo be yalabira ddala nga batema ente ze n'agamba nti ono ne gundi ye yatema ente zange era tekyamutwaza alina kasongola
Saba wakitiibwa president tusaba buyambi kuba tutambulira mu matigga ssebo ffe kuva data tawafa wagira ffe naffe tukuze tuwagira gwe tusaba wakitiibwa president Museveni tusaba tuyamba tuli mu bulumi bw'amaanyi nnyo ddala polisi z'okukyalo tezituyambidde ddala bwe batuukayo obagamba munnayo guuli bagamba tetugenda bakwata leero tubakwata nkya ne babeerayo nga bayinaayina kati ennaku ezo bakwata ente zaffe ne basula nazo ennaku 2 kwagenda okudda nga kulako ente nnya naye abaazibba n'abaazikwata ku kyalo kwebali tebabakwatanga saba wekitiibwa tusaba tuyamba amanya Nalubega Penina yebaza mwani mutawani wa Mzee Kigabe Rezimansi saa zino gwe babonyabonya gwe batulugunya gwe bali mu kubbako ettaka lino Mzee yaligula mwaka gwa 2000 nga ligula mu kitongole kya gavumenti yafomingawo kye bayita non-performing asset recovery trust ekyali kitunda like properties z'abantu abasinga ebintu mu banka ne balemu okusasula yalaba advert n'agenda n'abidinga n'agula ettaka eryo kwe tukulidde nga tukolera emirimu gyaffe kwe kuli ennimiro zaffe kwe kuli effaamu yaffe ente zonna kwe tukulidde nga kwe zibeera abasajja baatulumba ne batandika okutematema ente zaffe okuzibba n'okkuba abalunzi baffe twekubidde enduulu ku poliisi ne tugenda mu ofisi ya RDC tutuuse buli wamu ne tugenda mu ofisi ya commissioner tewali tetuyambiddwa batuuziza zi public hearing ne public hearing zonna nga tezitula abasajja nga tebajja bagamba commissioner atugamba waliwo omunene akubye essimu okuva mu office of the president ne basazaamu hearing ne zitatuula naye kyetwebuuza ono eyakola ekyapa ekitali kituufu ajja atati n'atandika okututabwanya n'atubonyabonya naye tabaako kyekimukolebwako taata wange kuva wenzaaliddwa nkuze mulaba wagira gundi pati ya NRM paka nakati naye ate kati ffe ng'abaana be tufunye okusoomoozebwa era n'okutya okungi nti olaba taata waffe awagire akuze gwe tukula nga awagira pati ya NRM asobola okubonyaabonyezebwa bwe bati kati ffe tugenda kukola tutya tetugenda kukyuka mitima era tusaba president minisita Nabbanja ne minisita Mayanja akola ku by'ettaka muyingire mu nsonga zino mututaase kuba tuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo taata wange ali mu kutya kungi bamukubira amasimu bamutiisatiisa omumusiba bamuteekako emisango gy'emmundu bamutiisatiisa n'okumutta tuli mu buzibu bw'amaanyi naffe kenyininyini abaana batuteekako emisango kuba kaffe saa zino nina baganda bange tubadde nga tuli ku ssomero naye ogenda okuwulira essimu babakubira abaana basigadde abali ku faamu nti babateeseeko emisango ebyo giti nti muyina emmundu ne twebuuza kati ffe emmundu twazijjawa tusaba president ayingire mu nsonga zino ayambe taata waffe naffe kenyini tuyambibwe tufune obwenkanya